I strongly believe nti mukulu Edrisa Musuuza ebimu ku bintu byejjusa y'ensonga y'okuba nti yayingira mu kintu kya federation era abantu bangi bavuddeyo nnyo okumwakuzinga okuba ow'omutima omubi. Kigambibwa mbu bwe yakola federation n'aweebwa ekifo kya presidential advisor ku nsonga za creative, abayimbi baweebwa billions ne billions z'essente, era okuyingira kwe mu nsonga eno kiina abantu abamu omuli ba promoter n'abantu ab'enjawulo bekyattira omukisa okufuna kasente ka ssale musale. Now so many people have battles with Eddie Kenzo. Twawulirako omukulu Norbert Events yavaayo n'ayogera bye yayogera. Eddie Kenzo tali makambugu na Bebe Cool. Eddie Kenzo tali makambugu na abantu nga ba Abitex olw'ensonga, era ensonga emalira ddala mu bintu bya ssente. Now Abitex yavuddeyo yabadde ku TV Radio emu n'ayogera ebikanga ku nsonga za Edrisa Musuuza. Njagala atebe nga weewulirirako nga Abitex ategeeza eggwanga nga Eddie Kenzo bwali ow'omutima omubi. Then we come back. Nabona bibakola babikola kiringa omukyalo okwambala nakubaka perfume nakola akagoye ng'ogyeko okunyirira ng'omukyalo naye aba ayagala kunyiririra, tanyirira mukazi munne amulaba oba anyirira basajja. Naye bwe twagenda okuspikiriza oti Munyonyo bapromota buli muyimbi akola buli kimu kyakola akikola promota mpangise. Teriyo muyimbi agamba banaye njankube yiti muyimbi munanga akole ki ampangise. Byonna babikolerera bafune shows. Shows baani abaziteekateeka ffe tuziteeka mu ssente. Abayiba abapromota bonna bali mu mabanja. Omwaka guno basibyeyo abayimbi bameka? Omwaka guno bali omuyimbi yenna ge basibye olwakanata mu ssente naye bwe twogerera bapromota balinga mukaaga be basibye olwa mabanja. Mwe mumanyi kuba n'abanene ababiri Big ne Norbert. Onfuna bulungi? Kakati kitegeeza ki naye Norbert oyo Eddie Kenzo yavaayo n'atukolako statement bwe tuli ba demoota. Ate okututyobola n'okutukakanya Eddie Kenzo yakusiga mu basajja bano aba gavumenti. Kuba bw'otunulira General Salim Musale jera minisita yayogera omuta Gobi, Mr. Gobi yagamba mbu tuli kigambo kya Luzungu. Ekigambo ky'Oluzungu ekyo okunyunyuta bakuyita bati? Okunyunyuta kubeera kutya megaton okunyunyuta kubeera kutya parasites. Si parasite. Prostitute simanyi prostitute abemalaya. Si balaya. Mane mu kiwandiike wano ekigambo obunyunyunsi oba okunyunyunta omuntu bakiyita bati? Okunyunyunta itsa. Bane ekigambo mu kiwandiike wano president yakyogedde. Tweyongereyo. Parachuti. Ekigambo ky'obunyunyunsi yakyogedde okunyunyunta okubeerawo ng'ofuna ku muntu omuntu sometimes osobola okubeera parasite nga ofuna mu mulala. Bannange ekigambo nali ekiwandiise bane mu kiwandiise ekigambo kitufuukidde ekigambo exploiter. Webale nnyani ono Kingmaker exploiter. By exploiters. Kitegeeza ki exploiter? Bunyunyuzi ekigambo president yakyogedde naye ekigambo ekyo kyogerwa nnyo sikubeera bwonoonyi tugenderaawo oli wakabi nnyo Kingmaker nani ekiwandiise mu ssimu kakati bapromota buli muyimbi agula oluyimba nagenda ewa n'essimu n'akuba engoma n'agipromotinga. Bakukubi baba baagala bapromota ffe be bagamba tetuli bapromota mbu tuli banyunyusi tuli ba exploiter. Ate baba baagala ffe tubakulema ebivu tukola ebivu nti promoting amanya gaabwe naye abayimbi nga bakulemberamu Eddie Kenzo yemu kwasinza okutyobola bapromota wano n'agaana n'okuboogerera obulungi eri atwogerako nga ffe ababbi. Promota kati olaba promota benategese LBH n'abali n'abayimbi 22 ofuna bulungi twababaze bagwedde mu millions babadde millions 6 n'okusoba ekifo promota sinaba kumanya na kiki ngenda kufuna
promoter n'ensasula ebyuma bibadde bya millions 2 publicity yabadde millions nga 5 ku 6 ekifo bwebale ekifo kiri millions 25 obulango bwenalanga drive abantu bonna buli muyimbi yazzera kwa promoter yakoze eki abakozi abavubuka be bakozesezza kanyama bonna bali eri twali atafunye sente kuba ekivulu kyakutte kuba ekivulu okutusala ekivulu nga tusasudde bantu balance wabwe ekivulu kiba kikoze eki naye jjukira zina kati essaawa zino nkyabalance sina bana kumanya magoba gena koze eki naye ekyo kikolebwani si promoter ddala ekyo kyetwagala okugamba president nti oyo abeera exploiter ne bagana okutuwa sente Mr. Wajendo oyo Minister Wajendo wa president namulekedde bulamu Mr. Wajendo oyo muzukulu wa ani mutabani wa obote bangana Mr. Mungi Mr. Beta Mungi namugambye watugamba ti sente zaffe creative ate Betty Amungini ne Jenda bagala kwata sente ate baziteke mu powesa baziteke mu sako ya polisi kakati nzi promoter agenda okugenda mu sako eri obereyo abantu bagenza okwewula emitwalo 23 kakati ebyaffe bivula agenda kubitegeera atya katwali kitegedde nti oyo minister alabika ayinamu personal interest kazungu keeko kugamba ayinamu okweyagaliza ye ayina ebigendererwa bye nga minister era president namugambye nemugamba ebintu ebyaffe ng'egye tuzze nga group wano mbadde kugamba edikenzo kumanya mubi n'atuteekawo ne tugaana okwogera naye edike gundi yakoze appointment n'anteeka ku mutto mufuna bulungi bebe cool muntu wa ddembe nnyo era omuntu banaye nejjusa olunaku lwe nayisangamu bebe cool amaaso gwekimanyi bebe cool tutamugoba ku stage obucupa nga tuli mu struggle bebe cool muntu mulamu nnyo ayagaliza bebe cool atuka ku gate n'alwanirira omuntu ayingire alabe president era mu bantu enali mu bantu beyina mu bantu ab'ensonga enali meyina omusajja gwe bayita bebe cool alwana n'alwanirira abalala yerwanirira n'amaliriza n'alwanirira abalala bafune bebe cool simanyi bantu be bayinza kumwebazaamu ate kakubulire okulaba president ukite kyokuzanya nze noonyeza president emyaka egi nga munoonya ne mugamba twakola federation tukola association tutambudde emyaka 5 wa Genosale kyakoze akikoze era credit tugimuwa naye tukikoze golo yaffe yali yaki yakutuwa sente mu sako nene tutuka kusaawa esembayo genda etukuba ebikono teyakuwa bapromoter sente mu sako zaabwe general president nekimugamba nakigana abuuza bapowesa omukazi ali mu maaso agenze kwewola akola business ya nnyanya agenze kwewola millioni 2 kati ng'osindikayo promoter agenda okwewola millioni 2.5 ategeke cricket overgogo n'okubitegeera tebabitegeere ntubagamba oba bekitobe kiri ow'ennyaanya genda mu ssako yeyo ennyaanya ow'obutungulu w'amenvu genda mu ssako yeyo obutungulu kakati bapromoter basindika otya bo bagende mu powesa bo bagende mu wazalendo ekyo ne tulowooza nti twakikola mu mutima omulungi era president nakimugambye neragadde n'ayongerezaako era nemaliriza nga musabye appointment twagala ategeere bapromoter bakola ki omugaso gwabwe guli ki mbadde nkugamba ku mulimu gwange mba muzibu mpulira era nagamba jeno nti nze najja neneefuula mukwano gwo nga njagala omulimu gwange ogutereeze oguteeke mu sente kyo okigezezaako kikola naye ate bwe batutadde sente mu ssako zaffe kiba kitegeeza byonna byokoze emyaka 4 byonna bigenze mu ttaka abantu bagenda kukaayana era ne mugamba nze omuntu akwata ku mulimu gwange nga naye batayagala kumukwatira ku magye nange omulimu gwange nze olaba guntuuza n'abantu besaagala kutunda mu munye naye olwokuba betubeera bomu tuggusa kaakati ne president byeyakyogedde kuba yabuuziza Mayinja namubuuza kozi gwani ne Mayinja yabaddeyo kozi gwani nze Mayinja aba mumanyi ninga bomanyi namugamba nti nze Mayinja yakuyimbira muzeeyi daga kati madamu ye yagambye madamu Janet agamba nakitegeera bulungi nagandi guli muyimbi naye gwe nkumanyi promoter memba promoter promotinga kimuli ba exploiter
awo wayandizivaako andi nze kasoyingira omulimu gwange bemba nkulumba sifa kuba bigenda kuddirira kati bwe twamaze okweyanjula kiva mugamba nejje Mr. President fe nzati agula omuyimbi nemutegeka nemulanga nenteeka mu ssente nga simenda kingenda kufuna nempa Abannayuganda omubiri Abannayuganda ne bafuna emirimu olwo nze exploiter nemufuna omusaala abantu ne banywa ebyokunywa omuntu agenda okujja mu event agenda n'agula olugoye n'agula empale n'agula essaati n'agula perfume n'akola saloon lwa event gyemantaddeyo olwo nze exploiter naye ovanga ku musajja gwe President Museveni mukama bakusitulanga n'akuteeka waggulu abakwawudde mu bantu President Museveni si president lwansobi yategedde nti nvuddeko nagala mbeera awo nabadde nsaaga bapromota muli bansonga kubanga mu organizing abantu ne bakazalinga na ebisinga byogedde mu luzungu sabitegedde naye nga yalaze body language nti yankomezaawo wansi era nitumaliriza nga date yagituwadde okusinkana president bapromota kubana de mugambye bapromota 24 tulondemu ba senior citizen abamanyi omulimu gwafe agenda omuntu namaaso annyonnyole nti promota yaani nabadde mugambye 24 naye nagenza okukiraba oluvannyuma nyina mutwalira bapromota 10 bamunnyonnyole manyi waliwo abaana baffe bategeka endongo eno mu kyalo ategeka ekivu nga ina myuzi ayagala myuzi 3 kivu ne kimusala n'atamuza ebigere okuvaayo njagala awulire ebirowoozo sagala awulire byabanene appointment tugenda okumeetinga nga kulonda tukunakola ki tukunatuuka naye appointment ya president ogimanyi appointment ya president ogimanyi esobola okutuuka kati esobola okutuuka omwaka ogujja n'obutatuuka kakati meeting bapromota mwenna ngenda kubayita tufuneyo olunaku twerondemu ate namugambye kamera njagala nga weziri tuleke tumubuuze kajojojo w'ebibuuzo lwaki bapromota batuteeka mu nsero lwaki tebatuwa ssente zaffe mu sako era ssente nezimugamba zeyatusuubiza naye n'agamba nezino ssente zijja kuyita mu palamenti naye tetugenda kukkiriza bya palamenti twagala kulaba president tuwe ssente tubaaniriza abakenzo nazo bazibawerawo tezayita mu palamenti abantu bagambe tupatafuta pata ya 3 olusooka omwaka tuli